Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe wa program eno ensulo ey'enkya ku TV yaffe eya 3 ABN. Mukama waffe yeebazibwe olw'obulamu bwo, olw'ebyo byakkoledde n'olw'ekiseera kino kyakuwadde ate okubeera nti nno tugenda kugabana awamu naawe. Hope wasuze bulungi. Mukama tumwebaza akubedde. Kaakati olwaleero nate kiseera kya muwendo nti tulina kye tugenda okwogerako. Katonda affe alina kyagenda okwogera naffe enkya eno eya leero. Era nga kye tugenda okwogerako kiri the advent, okukomawo. Tugenda kukwogera ku kukomawo enkya eno eya leero. Nja kusaba weewombeeke tusabe. Katonda affe tukwebaza kubanga otukuumye n'otuzuukusa leero nga tuli balamu ate n'otuwa n'omukisa okutandika olunaku wamu naawe. Tusaba Katonda affe oyogere naffe otuwulire, okkirize Katonda affe bwe tusaba ebyo byonna bye tuleese mu maaso go obikoleko, otulokole, otuwangulire mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kaakati tugenda kukwogera ku kigambo ekigamba nti the advent, okukomawo. Omuntu bw'ayogera ku kigambo okukomawo kitegeeza nti omuntu gw'ayogerako nti agenda kukomawo kitegeeza nti yabaddewo wano n'agenda, kaakati agenda kukola ki? Kukomawo. Kaakati mu kitabo ky'Abasesalonika ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'16 agamba bw'ati: kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Gwe twogerako okukomawo si mulala, ye Mukama waffe Yesu Kristo. Twogera ku kukomawo kwe nti ajja kukomawo n'eddoboozi ddene n'amakondeere, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Kakati bwe twogera nti agenda kukomawo kitegeeza nti yaliko ko wano kati agenda kukomawo. Kakati waliwo wano kye batugambye nti Ssekukkulu eyasooka emyaka 2000 egiyise oba n'okusingawo yayogerwako ng'okujja kwa Yesu okwasooka. Mujjukire nti nno abantu bagamba nti nno kati wano mu Luganda tugiyita Ssekukkulu. Kaakati abantu bagamba nti 25th of December, Christmas Day, kwe kuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Kati wano atunnyonnyolako nti mu ntegeera y'abantu abangi nti Ssekukkulu eyasooka bagimanyi emyaka 2000 emabega n'okuyitamu nti kwe kujja kwa Yesu Kristo okwasooka. Yesu yajja ku nsi ng'omwana omuwere ali mu kibaya. Omutonzi mwene yazaalibwa ng'omwana ateeyamba. Emyaka 2000 giyiseewo okuva Yesu lwe yazaalibwa e Beselekemu. Wadde nga tuyinza kuteebereza buteebereza nga bwe gwali Yesu bwe yazaalibwa, kirabika nga kumpi abantu bangi abalamu leero balyerabirako n'amaaso gaabwe okujja kwa Yesu omulundi ogwokubiri. Kakati mumanyi nti nno Yesu luli bwe yajja, kituufu yali yalangirirwa ng'era baamusuubira, naye baamuzaala nga bebi omuto nga ffe bonna be tuzaala mu kibuga Beselekemu ng'ali mu kibaya. Kati abantu batono abaasobola okumulabako
ab'oku kitundu probably be basobola okumulabako ng'azze nga bebi ng'omulundi ogwasooka. Naye kati mweno the advent ku luno ng'akomawo abantu bangi bagenda kumwerabirako n'amaaso gaabwe. Kakati abagezigezi bwe baatuuka e Yerusaalemi nga babuuza ebikwata ku kabaka w'Abayudaaya eyazaalibwa, ekibuga kyagwamu akacyankalano. Mujjukire nti omulundi ogwasooka Yesu okujja ku nsi, enkuyanja y'abantu teyamanya nako ku kirowoozo ky'okuzaalibwa kwa Masiya. Eggwanga lyali mu kulindirira okujja kwa Masiya, wabula bwe yazaalibwa wakati mu bo, abantu tebaafaayo kumanya nti ekyafaayo ekikulu bukyanga ensi etondebwa kibaddewo. Tewaaliwo bwetaavu bwali buleetera muntu yenna obuteeteekateeka. Okujja kwa Mesiya lye lyali essuubi lya Isirayiri ekkulu, era n'Abayisirayiri baalina amagezi agandibalabudde eri ensonga eno enkulu. Nti Yesu ku mulundi gwe ogwasooka okujja yajja n'azaalibwa ng'omwana, ate ng'Abayisirayiri baali balindiridde nga balina essuubi, kubanga baali baasuubizibwa nti kabaka ajja kuzaalibwa mu Isirayiri abalokole. Kati balina essuubi ddene nnyo nga balindirira nga bamanyi nti kabaka ow'amaanyi agenda kujja abalokole. Naye enzaalibwa gye yazaalibwamu bangi nnyo tebaategeera nti nno ddala omulokozi yali azaalibwa, nti ekintu ekyali kirindiriddwa emyaka n'emyaka, nabbi Mika kye yalangirirako, nabbi Isaaya kye yalangirirako, nti kabaka ono yali ew'okununula abantu be mu kibi ky'ensi eno yali azaalibwa. Ekyafaayo ekyo kyabaawo, naye abantu bangi tebaakitegeerako. Era mu kujja kwe, kubaga baali bamuzadde nga bebi, nga tewali nsonga lwaki kwegamba tewaaliwo kweteekateeka kuli awo nti abantu bakole ki, bamweteekereteekere. Naye ku guno omulundi ng'akomawo, waliwo okweteekateeka okuyina okubeerawo eri ggwe nange, kubanga tugambye nti buli liiso lirimulaba. Bw'ona agenda mu kubikkulirwa essuula esooka olunnyo olw'omusanvu, watugamba nti buli liiso ku luno Kristo ng'akomyewo lijja kumulaba. Naye mu Basesalonika bwe tusomye ekisooka agambye nti n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okukola ki? Okuzuukira. Kitegeeza nti waliwo abagenda okuba nga bafiiridde mu Kristo, ng'ate waliwo n'abafudde nga tebafiiridde mu ki? Mu Kristo. Kitegeeza nti wano waliwo ekiteekwa okukolebwa osobole okulaba ku mwana w'omuntu bw'aliba ng'akomyewo mu kuzuukira okusooka. Kakati olw'okuba nti kino kyali kyalangirirwa, kyayina n'obubonero obwali bwayogerwako, obwali bwalangibwa nti bw'alijja walibeerawo kino na kino. Era waliwo abagezi abaali basoma emmunyeenye, we baalaba emmunyeenye ey'enjawulo ne bamanya nti omununuzi eyalangirirwa kabaka w'Abayudaaya yali akoze eki? Azaalibwa. Kakati abagezigezi bano bo baamanya, newankubadde ng'abantu mu Beselekemu bangi nnyo baali tebamanyi, naye bo baamanya kubanga baali basoma era nga beekenneenya obubonero, era ne bajja nga babuuza kabaka w'Abayudaaya eyali azaalibwa. Kakati mu Beselekemu eky'Ebuyudaaya bwe baamwanukula nga bwe babasomera
mu Mikka 5:2. Kakati bano abagezigezi bwe bajja olw'okuba bo baali basoma obubonero obwa Mesiya okujja, kati bo bwe bajja nga bagenda ewa kabaka Kerode mu Buyudaaya nga babuuza Mesiya gy'azaalibwa, era ne bamwanukula nti azaalibwa mu Beselekemu eky'Ebuyudaaya. Kubanga bw'ogenda mu kitabo kya Mikka, ekitabo kya Mikka, Nabbi Mikka yali yalangirira dda mu ndagaano enkadde emyaka mingi nnyo Kristo nga tannazaalibwa. Mikka 5:2 yali yalangirira dda, wasoma nti naye gwe Beselekemu Efulasa, gwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, mu ggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri, okutambula kwe kwa dda na dda, emirembe nga teginnabaawo. Kakati Abayisirayiri, Abayudaaya kino baali bakimanyi nti omununuzi bw'anajja ajja kuzaalibwa mu ki? Mu Beselekemu, era ne bakinnyonnyola abagezigezi bano, naye nga bo ekyamazima tebannategeera wadde okumanya nti Mesiya yali akoze eki? Azaalibwa. Kirabika ng'ekitakkirizika abantu abaali balindirira okujja kwa Mesiya waabwe, okubanga baali tebamanyi nti omwana wa Katonda ali wakati waabwe. Naye kirabika kyanjawulo mu kujja kwa Yesu omulundi ogwokubiri. Katonda ayita bonna okwaniriza Yesu bw'alikomawo ku nsi yaffe, so singa omwana ateeyamba wabula nga kabaka omuwanguzi. Okweteekateeka kuyina okubaawo olwa Yesu alindiriddwa ebbanga ddene. Okukkiririza mu Katonda ko n'okwesiga ekigambo kye bye birikakasa nti ku luno abaana ba Katonda beeteefuteefu okusisinkana Mesiya. Kakati ku mulundi guno Yesu ng'ajja ng'akomawo, luli yajja ng'omwana, ku luno agenda kukomawo nga kabaka era omuwanguzi, ng'anonya eki? Yatugamba mu Yokaana 14 okuva ku lunyiriri olusooka, yatugamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Kitange era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ebifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeereeyo. Ku luno agenda kukomawo nga kabaka, kubanga gy'abadde abadde atuteekerateekera ebifo. Nze naawe omu ku ffe nga requirement eri ki? Agambye nti mukkirize Kitange nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okukola ki? Eby'okutuulamu. Luli bangi abataamanya, naye ku luno okudda kwa Mukama waffe kwogerwako era kulangiriddwa ng'okujja kwe okwasooka bwe kwalangirirwa. Naye kuno okujja okw'omulundi ogwokubiri kugenda kubeera kwa njawulo. Luli yali Beselekemu, abaawo be baamanya, bangi tebaamanya, naye ku luno ng'akomyewo omulundi ogwokubiri, ensi yonna egenda kumanya. Buli muntu yenna, buli liiso ligenda kumulaba. Abafu abafiira mu ye bajja kuzuukira era bajja mulaba, n'abalibeera abalamu bonna bajja kumulaba. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti ku luno tuyina okweteekateeka. Atugambye nti nno okukkiriza mu Katonda ko n'okwesiga ekigambo kye bye birikakasa nti ku luno abaana ba Katonda beeteefuteefu okusisinkana Mesiya. Kitegeeza nti waliwo ekiyina okukolebwa ku mulundi guno. Yesu alikomawo ku nsi nga kabaka omuwanguzi, nga kabaka w'abakabaka era mukama w'abaami. Pawulo agamba kubanga Mukama waffe yennyini
aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu. Basesalonika we twasomye essula ey'okuna olunyiriri olw'16. Kakati omwagalwa ku luno okudda kwa Mukama waffe kugenda kuba kwa njawulo ku kujja kuli okwasooka. Ku luno agenda kukomawo nga kabaka. Nga kiki ekimuleese? Akomyewo okutwala abalondebwe abo abamukkiriza. Bw'osoma tweyongereyo Yokaana 14. Yokaana 14 olunyiriri olwokuna agamba, era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanyi tutya? Yesu n'amugamba nti, nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Kakati ku luno Kristo akomawo nga kabaka, ng'ekimukomyawo kyekiriwa? Kwe kutwala abalonde be tubeere naye nga bwe yatusuubiza nti ŋŋenze okuteekateeka ebifo. Mu nnyumba ya Kitange waliyo ebifo bingi eby'okutuulamu, nti mukkirize Kitange nange munzikirize. Password, ekkubo, kaadi etuyingiza eggulu eryemu, gye yaddamu Tomasi nti nze ekkubo, tewali ajja eri Kitange nga tayise mu nze. Abaagalwa, ku luno waliwo okubeerawo okweteekateeka, kubanga eno event egenda kubeera yansi yonna. Buli omu akwatibwako. Guno gwe mukolo ogusembayo ate nga gukwata ku buli muntu yenna, oba mufu oba mulamu. Guno omukolo gugenda kubanga gukwata ku buli muntu yenna. Mukama waffe ng'akomyewo, walibeerawo okusaalirwa ate walibeerawo n'okujaganya. Nga kyandibadde kirungi nnyo nze naawe, nze neesunga era neeteekateeka, neefubako, mwegayirira kubanga nze namukkiriza dda ng'omulokozi wange, namwetwalira. Ate waliwo n'ekirala nti n'okukkiririza mu kigambo kye, n'okukkiririza mu kigambo kye nakyo kigenda kukakasa nti tuli beeteefuteefu. Okukkiririza mu kigambo kye kyeki? Katonda alina ekigambo kye, ebigambo bye yabyogera n'abisamarizinga byonna n'abiteeka mu kitabo ekya Bayibuli, ekitabo ekitukuvu, era tukiyita ekigambo kye kubanga byonna ebirimu ye yabiwandiisa, ng'ayita mu bawandiisi ab'enjawulo, naye nga ye kennyini mwene Omwoyo wa Katonda ng'aluŋŋamya abantu be okuwandiika okuva ku mirembe egy'edda mpaka ku gyasembayo. Bonna ne bawandiika bye bawandiika ate nga tebikoonagana. Mikka n'alanga Yesu Matayo n'amwogerako ng'azaalibwa. Ekigambo kya Katonda ekiri muno kikakafu. Bw'omala okwetwalira Kristo n'omukkiriza ate n'okola n'ekigambo kye nga bwe kiri, sure deal nga kaadiyo, password ogiyina egenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omukolo guno tugambye gugenda kuba gwa nsi yonna, abafu n'abalamu, gwe mukolo oguzingako ensi yonna, Kristo ng'akomyewo. Nkusabira muganda wange obeere nga weeteeseteese okumusisinkana, nange bwentyo bwe nneesabira. Katonda affe atubeere on this Advent, mu kukomawo kuno ffenna tubeere nga tweteeseteese okumusisinkana, kubanga kino kigenda kubeera kyanjawulo singa kiri ekyasooka nti kyamanyibwa bantu bamu, kyamanyibwa mu katundu kamu, naye kino kirangiriddwa ng'ekyasooka bwe kyalangirirwa. Katonda affe ayagala tweteeketeeke. Okukomawo kwe kwa mazima, taludde ng'abamu bwe basuubira, naye agamba alinda twenenye. Wenenye muganda wange, kkiriza Katonda affe kubanga Kristo ye kkubo
lyokka mwe tuyinza okuyita okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mukama akuwa omukisa, nange ampe omukisa. Katombeeke tusabe. Katonda affe tukwebaza oyogedde naffe olwaleero n'otujjukiza ku mawulire amalungi ag'essanyu era ag'essuubi ag'okukomawo okwo omulundi ogwokubiri. Katonda affe otwale abanunule mu kwesiima. Katonda affe tukwegayirira muganda wange alaba, nange ne baganda baffe bonna abalala gye bali mu nsi yonna. Katonda affe tweteeketeeke ng'ozze omulundi guno ogwokubiri. Katonda affe ffenna tucacance, tusanyuke okulaba nga tugamba nti wuuyo gwe twalindiriranga. Katonda affe tubeere bulijjo, tuluŋŋamye, tukulembere, tuwangulire okusoomooza nga tukusanze, nga tusanze ebizibu eby'enjawulo ebiyinza okutujja mu kukkiriza. Katonda affe tunyweze. Olugaalo olw'omusumba olulungi bulijjo lutukomyewo mu kisibo, bw'olikomawo ffenna tulabike nga tuli beeteefuteefu. Wa omukisa abaddu bo n'abazaana bo abatambuza ekigambo kye ky'amawulire gano amalungi ag'okuddako omulundi ogwokubiri. Obulamu bwabwe bweteekebwe awamu n'ab'amaka gaabwe, ate n'abo bonna be babuuliramu ekigambo beeteeketeeke olw'okuddako ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.